Bagamba ensobo ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo ne kampuni ez'enjawulo ezitundira ebintu ku mutimbagano nazo bwe zikoze. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuyimiriza entambula y'olukale wiiki eno okumala wiiki 2, abantu ba bulijjo bangi bafunye obuzibu okwetusaako ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Wabula oboolyawo kino kinaakyuka olwa kampuni ezitundira ebintu ku mutimbagano okukyusa mu nkola yazo nga kati zikwataganya n'obutale obutali bumu okutandika okutambuza n'okusembereza abantu ebintu ebyetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. N'olwekyo tukubiriza abantu bonna abadde bakolera mu butale nakasero bugoloobi babire nga ebintu abantu bye basinga okwagala ennyo okukozesa waka basobola obiteeka ku jumia ne babitunda ffe ne tubyetuusa ku bantu. Omuntu yenna ali eyo alina kye yeetaaga atuweeza whatsapp message ne shopping list ye nti njagala kino, njagala sukaali, njagala munnyo, njagala sabbuuni, oba njagalayo doodo, matooke, nkoko mu katale, oba nti anze mpulira njagala bwagazi kulya ku pizza, n'aweereza ki list eyo. Mu dduuka eriri kumpi naawe oba mu katale eziri kumpi naawe simple nebeera ti ekudiliveringa ku luggi lwo oba ku makaago mu ngeri eri safe. Okusobola okutuukiriza kino kampuni zino zisazeewo okutambuza ebintu ebimu ku bwereere ng'akabonerako okusikiriza abantu okwettanira empeereza eno ey'oku mutimbagano. So we're giving free delivery for many of the groceries, for many of the cleaning supplies. So if you want dental products, for example, they're available for free delivery anywhere in Uganda. Mu kiseera nga kino ekyakazigizigi ng'ekirwadde ki COVID-19 kyeriisa nkooli, bano basazeewo okugoberera amateeka g'ebyobulamu nga batambuza ebintu bino. Delivery agents baffe abo bakutuusaako ebintu by'oyagala, bantu batendeke bulungi nnyo, bambala obukookolo ne bambala gloves, navuga epikipiki oba motoka nakuleetera ekintu kye weetaaga wona wooli, nakiteeka w'oyagadde, n'osobola okujja ne weesumulula box n'otwala ekintu ekyo. Nti ogenze ku dduuka oda ya customary ready, ogenda kikwasaganya otya, sooka weekube sanitizer. Bagamba okuva omukulembeze w'eggwanga lwe yayimiriza bodaboda okusaabaza abantu, waliwo ababodaboda bangi ababeeyunzeeko. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.